owulirize bulungi. Omusajja ono baamutta era abaamutta video etandise bweti. Wuliriza bulungi. Era n'abali mu kubba ebintu bye. Omulambo gw'omwalirako ssente nga omuntu oyo akyali mulamu yali abeezezza. Ndako. Mulamu omuntu oyo akyali mulamu yali abeezezza bannayuganda bangi nnyo mmwe kye mwali mutamanyi. Kaakati omulambo ogwo mwe mba mwagulya ogugenda balakira. Ffe tetufaayo gwagamba mbu simanyi bannayuganda ebigambo bingi bye baali boogera kisi kyekikulu. Ffe twagala bulambulukufu. Gwe vaayo tugambe nti ddala motoka ya Nyandola Golf 7 yali evaluwingibwa $7,000. Kwe kikyokka ky'oba ovaayo otutangaaze. Ekyo kyokka gwe vaayo kitutangaaze tukimanye. Ekirala tubuulire nti motoka eyo bweba yali ya $7,000 wagiranga mu bannayuganda wane Cape Town waliwo bannayuganda bawera 1,000. Wavaayo n'ogamba nti abaayi bannayuganda tutunda motoka bweti n'obawa chance n'obawa omukisa. Oba gwe wanoonya buddukiro n'oddukira eri mu kakugunyu mu kasonda otera otundeko emmotoka eyo mu nkukutu. Emmotoka Nyandola yono Davis gwe batta abaamutta baali mugenda bawulira amannya batutte ebyobugagga bye akawunti bali mukuti sister we baagala na kumutta era amanya ngenda googera mugenda kutya mugana nange musinoman jangu otule ku video kubanga obulima bugenda kumyuka. Omugenzi yakwasa tofa waletize bbiri waleti bbiri ebyenkusifu ebyalimu nga mulimu obubaati bw'amaterekero ziyita ATM card oba banka card. Tofa bw'aba akiwakanya ajje wano ku mukutu akiwakane. Banka card zonna nga Tofa yazirina nga wallet ziri bbiri nga mulimu kaadi ya Capitec nga mulimu kaadi ya FNB nga mulimu ne kaadi ya Nedbank nga mulimu ne kaadi ya private doctor hospital gye bayita Netcare. Era omugenzi yagamba Tofa nti singa wali wandekera kaadi zino kino ekintu mukiwulirize bwe mba mukiwakanya nina reference. Yagamba Tofa nga tuli e Kabulema olunaku lwali lwa Sunday wiiki emu eyaddirira omugenzi amalaso omuko gw'enkomerero yagamba Tofa nti singa zino kaadi nali nzina temwandinsanze wano kuba omugenzi yali alwana ng'alwana kuva mu ddwaliro lya gavumenti adduke agende mu private hospital eya Netcare bamujjanjabe ng'alaba obujjanjabi bwa gavumenti tebumumala. Era kye yakola yajja ku Tofa kaadi zaali bbiri. Kino kye mbagamba mukiwulirize. Yamuggyako kaadi ya Capitec n'amuggyako ne kaadi ya FNB eya banka. Kaadi zaali ezi. Omugenzi n'azingako wallet n'agiddiza Tofa. Bwe twali tufuluma mu ddwaliro omugenzi yayimuka n'agenda mu kiyigo okufuka. Ffenna ne tufuluma kuba essaawa zaffe za visiting hours zaali ziweddeko. Kati awo enkeera ebyaddako saamanya kuba enkeera saagendayo olwa Mande. Kino kye kintu kye mbabuulira.
tofa asirise ali mukulya sente z'omugenzi ali ku mukutu aweereza bintu by'oli omugwenyu ali ludda wa simanyi oba ludda wa akeera kwesiiga bizigo na kunaaba yalyoza tebali muteeka mu kinnya kifuuti mmeka ebintu bye tuliko bya kisiru temugenda kudda wano mutusiriwaze na buno bukyemanyi bw'ebitundu bwe mwalondalonda mbusimeka chairman k'egindi mbuke East River mbuke Kirai Fontaine mbuke Deleft obona buchairman mwe basajja mwe tujja kugula obubazi tebabuseera tujja bate mu bubazi mitwe kubanga muri tuko musirwalira omuntu Nyandola abadde wana emyaka 25 anoonya sente ze mu ngeri yonna atambudde agenze Bloemfontein agenze Kimberley agenze Luddawa aze Cape Town anoonyeza sente ze kale mukama amujjuludde mu ngeri yonna ekyo kya mukama alhamdulillah twebaza obulamu bwe mukama bwe yamuwa temukomye okwo ebintu bye byaleka ku nsi mweke nyini ate mutandisa obyewa Chairman Bashir bobanga okera ku macha n'ovumu Bashir weni yali mu batta buli kyetaago kye weetaaga jangu wano otubuulire bwali otunda emmotoka ya Nyandola wayita mba Uganda n'obagamba nti okke emmotoka ya Nyandola 2015 Golf 7 njitunda emitwalo 7 wabajjamu ebyo byakulonza tetuli wano namwe tumanyira tetuliiko bintu byammwe oba bitibwa emyobo biki oba onyamba enkeera oba tonyamba tebirimu makulu bwe mba nfudde wane Cape Town tewali asinga kawuleeza sente anansonyiwa okumenya ku linnya lye nze we twafiirwanga ewaka oba ewaffe asinga okwetala ku lumbe oyo nze nga mmuteekako eriisa ejjogi lwaki yeetala nnyo yakola emirimu yasitula feesi simanyi bebasiba mu mbugo bebafumba obuugi bebayerayerako mudiirawo abagenyi we batuula bebaniriza abagenyi oyo ye namuteekangako eriisa ejjogi aba ayina akakwate kukufu kyetuliko olunaku olwaleero ye muganda waffe mwamulyako Davis Nyandola coordinator NUP eyattibwa e South Africa. Davis Nyandola abamutta kati ebintu bye babigabanye era ebyobugagga bye babitutte n'abaana be tebabawadde kiraga ki yono Davis coordinator NUP yaweebwa obutwa abakulu okuli Bashir Tofa era nga Nyandola yali musajja mugagga we South Africa ng'akoze maali ye